ate okutusupportinga ntino ekintu kino tugikolemu ebbanga ntono naye abantu basiima ebintu byanjawulo. Eno si concert neno party. It's a day party. It starts egenda tandika sawa munana guys naye nti ekigenda beera kirungi. Tugenda beera ne DJ battle, tugenda beera ne dance battle, gaming competition, singing competition. Basically tugenda kubeera nga tunyumirwa. Joe Boy omulungi okusooka nga yajja mu Uganda yajja nga alina luyimba nga lumu na dropping olulala naye okuva 2019 mpaka leero atuwadde hit after hit after hit. Kyoba olaba saawa zituuse ntino ali munene nnyo okiraba ate music naye mungi alina EP 2 ne album emu olaba kati ekyo. It's the reason as to why we said we have to bring him back. You're connected to very many artists, yes. Somali, international, Nigerians and whatsoever. Why did you take them by India, Balanga, because Ugandans are moving to Banana? Banana Boy has also come to Uganda not once. He has come here before. Banana Boy's schedule is a little bit tight. Yes, ali booked nyo. Banana Boy bamu bookinze nyo ensindala. Ate sawa zino agenda kuba nga akola album endala. So after that album conversations ziri awo naye sente za Banana Boy zali kusaba munange sente nyingi tetuzirina nga abantu bali ku events ezo sente tetunaba zifuna naye tumanyi nti no there will come a time in future nga tusobola kumuleeta. Music, okwagala music, okwagala abantu, okuconnectinga n'abantu, okunetworkinga n'abantu, no okusiima ekintu kirungi ntino abantu bakurespectinga. Nze mbadde ku media ku radio myaka 5, mbadde ku TV myaka 5. Emirimu gyenkola zimpa that opportunity oku interact with them, engage with them, and there's so much that I learn from them and there's so much that they learn from me. Basically, the world has become a global village. Kati fena tukola wamu.